Nkyalo balina obuvire ng'egye babufuuwamuuko obuvire obutone babutekamu akantu kali ka spray. Omuwala ate bwe yeebaka teyeebaka ku mazzi teyeebaka mu mpitambi. Yero okuwulira empitambi ewunya neŋŋamba maka kyagawunya kati. Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School erisangibwa Eddegeya Bombo Kibajje nga wakava Bombo mu town. Sweet Valley Islamic Primary School somero liva ku nursery okutuuka ku P7. Tulina staff 2 eya secular n'ey'eddiini era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina dde ne boarding abaana basuzibwa bulungi. Tulina eddwaliro ly'essomero erya Sweet Valley Medical Center, computer lab ey'omulembe, tuyigiriza abaana ebyobulimi n'obulunzi, tutumbula talanta z'abaana n'ebyemizannyo tubisaako essira. Dining hall ey'omulembe abaana mwe baliira emmere. Environment yaffe esobozesa omwana okusoma obulungi. Tulina center number ya UNEB n'ey'eddiini IPLE. Ebisale byaffe bisoboka okuwandiisa abayizi abapya kugenda mu maaso ku kampasi yaffe Eddegeya Bombo Kibajje. Ebisingawo tukubire ku note 7 note 8 8 oba ku note 786 note 165 93. Asubire nti mwasuze bulungi nze ndi yaddeko ng'omubi omweru nti nkyamoga Mungu akyatuwadde okusaasira nti tukyali balamu. Nze Ajje Samuel Alubalusewa TV kutubeera tuli ku TikTok, Facebook, saako ne YouTube. Ku YouTube yaffe genda yo subscribing liking ate commenting. Bingi bitambudde mu ggwanga. Ebimu ku bitambudde mu ggwanga ne bisiza okunsisa embeera y'abantu gy'ogenda olinga awulira agamba nti Principal His Excellency Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu agenda kulaaleze naye manifesto tagikolako tagyogerako. Nene weebuuza gwe nga Munnayuganda manifesto ki gy'oyagala? Kuba Principal manifesto gy'atambula nayo buli Munnayuganda ali wansi agimanyi. Gwe kikyoli eyo ky'omanyi nga tomanyi nti Uganda yeetaaga kino? Ye manifesto ya Kyagulanyi Ssentamu Robert. Ekibiina ekiri mu bufuzi ekya His Excellency President Museveni kyo kisobola okuba nga kinoonya manifesto kubanga bo balina okulaga biki bakozeeko na biki bagenda okuddamu okukola. Naye Kyagulanyi kirabikirawo nti kino kye kyetaagibwa mu Uganda. Ddagala mu malwaliro, amakubo amalungi, emisolo okukendezebwa. Omunnansi ofuna ku keeki y'eggwanga byebimu ku manifesto n'omuntu eyeebase obwebasi. N'omwana omuto azaaliddwa asobola okukitegeera naga nti maama wange ndaba akaabira mu ddwaliro eddagala bali musedde tewali ddagala. So byebimu ku ebyo ebyetaagibwa okukolebwa nga mu Uganda empya. So ye manifesto ya Kyagulanyi. Era gwe abeera n'ogamba lwaki yagenze wano n'azina amazina katwabadde bakindi tulaba azina amazina mu nkuba. Nedda wano abazijja sikuyita mu buyisi kubabuuzaako n'ebyonna mubimanyi. Omwana tugenda kuba tugunzika ennaku z'omwezi 25 tuli mu Christmas season. Bane mweteeketeeke ebyokulya omwaka mulamba obadde okola ki? Family watosobola gya affordingira nkoko 3. Kiki kusazisa akakoko akamu ng'enkoko emu bw'eti erimu ebifi 4. Abaana batandika okulwanira ebifi. Olina abaana 6 oyagala balye maliba. Omwaka mulamba the whole year. Kale embeera si nnungi naye era mulimu akantu akalala. Ekirala abantu bajjaga okwogerako nga tuwunzika. Bannange mwenna abatereka mu zissako temutwasamira omulundi guno. Tukooya amawulire nalanisa okugalaba. Tukooya Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School erisangibwa Eddegeya Bombo Kibajje nga wakava Bombo mu town. Sweet Valley Islamic Primary School somero liva ku nursery okutuuka ku P7. Tulina staff 2 eya secular n'ey'eddiini era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina dde ne boarding abaana basuzibwa bulungi. Tulina eddwaliro ly'essomero erya Sweet Valley Medical Center, computer lab ey'omulembe, tuyigiriza abaana
z'abaana ebyobulimi n'obulunzi tutumbula talanta z'abaana n'ebyemizannyo tubisaako essira dining hall ey'omulembe abaana mwe baliira emmere environment yaffe esobozesa omwana okusoma obulungi tulina center namba ya UNEB n'ey'eddiini IPLE ebisale byaffe bisoboka okuwandiisa abayizi abapya kugenda mu maaso ku kampasi yaffe eddege ya Bombo Kibajje ebisingawo tukubire ku note 7 note 888 oba ku note 786 note 16593 amawulire go twasabira mbu bababbi kiki ekikugana oteka sekijja ku ssente gwe budakikola bakuterekera oli mwana muto oli mwana wa ssomero nga naffe twalinga ku ssomero nga tweterekera tukooye ate lwakuba nnyina guest ngenda mu shosawa zino nemala ngenda bbawo akaboozi k'omukyalo omanye tuba tugenze mu kyalo kampanyirizeho katono omanye tuba tugenze mu kyalo eyo lumu yali 2016 sinnawasa ebiseera ebyo tugenze mu kyalo eyo kapeeka omuwala yesijja mubagamba mumanyi nti nalemererwa okulya ku nnaku enkulu jjukira okwanya akawala ebyomukyalo mubimanyi okwana akawala neweesunga jjukira mu kyalo eyo ebiseera nga tukyali bato va ku baana b'ennaku zo nti bo badigirira we baagalira naye ffe ebyo ebiseera twabeeranga mu kyalo nga bw'oba munaadigira mulinda nnaku nkulu krisimansi kale mune nali nakuwa n'akawala kange nkalinda era bamemula abo bakamanyira ko baali baana bato nabo akawala mune nga tulinda nnaku nkulu kutuuka nga tulinda krisimansi ng'etuuka bulungi nnyo nga tugenda ebidongo ebyali obudongo buli obuleekaana omuwala mune njagala nzijjemu tugenda emmanju eyo mu bitooke ebiseera bimanyi tuli baana bato tulina na sente za loogi mune tugendeyo mu bitooke ngambe nti akaana ngenda kukebasa wansi omanyi nti omwana bwe namwebasa bwetu wansi ntandika okwetegeka nga bwe mutegeera okwetegeka omwana ate omutwe jjukira abawala b'omukyalo balina obuviire gye babufuuwamuuko obuviire obwo butono babuteekamu akantu kali ka spray omuwala ate bwe yeebaka teyeebaka ku mazzi teyeebaka mu mpitambi yera okuwulira empitambi ewunya neŋŋamba maka kyagawunya kati nadduka emisinde okudda muno omuwala yenanga ekiviiri kyo kirina kijjudde epitambi ate omuntu yali akitadde yali akubye omuzinga gwe muganda wange ebiro byampuna ngenda kudda akamala tukola eno show naye katumalirize nze Haji Samuel tuli ku Lubalusewa TV ojja kuba ate nga osubscribing like gato commenting mbozi jinji ngenda zireeta ng'omwaka tegunnaba kuggwako tulabe engeri abantu gye tuyitamu mu mbeera nga bwe tulina atukubanga tukwasaganya memory yalikuwa lere mu production era naye ajja tuwayo akaboozi ke ng'omwaka tegunnakuggwako. Ebigambo byonna by'owulidde si bya Lubalusewa TV wabula birowoozo bya muntu ssekinnoomu aba akyaziddwa ku Lubalusewa TV. Lubalusewa TV mazima ku mazima.